Emmanduso ko kyali abavuka ba mulembe mutebinza James Ntambi kyacha Kyamizanyo kikutusiba ku bana fa Stanbic Bank bakugamba bebalwa okutukiriza ebyoto bibyo byonna oba kya kuzimba kya kusoma oba kyaki byonna bagenda okubikola kakubere kugula ttaka nolwekyo genda wonna Stanbic Bank aweri ogiwagire kuba nayo weri kululu okukuwagira. Star Times naye kugamba okulaba omupiira gwa ligi ya Uganda kyangu nnyo kasita ogula decoder ojja kusobola okulaba ligi ya Uganda. Nene boba toli waka nga woli tewali TV oli mu office tewali TV watambudde safari watambudde olugendo luwanvu tewali TV osobola okudownloadinga Star Times on app ku simu ya sereza buterevu no bango osobola okulaba omupiira gwa ligi ya Uganda ku Star Times ate gwa ina decoder waka ngoledo li customer waffe ojja ku linkinga bulinkizi decoder yo ku simu yo era tewajja kubaawo sente zogenda kuongera kusasula gwate abatanna ba customer waffe ngo yagala okugula ba ku simu yo downloading Star Times on app ojja kubasasula ya kasente katini nnyo nayo osobola okulaba omupiira gwa club yo ne bonoba toli waka embere kutambulira bulungi songa ne bannaffe walo ne energy drink empyeze katale bajise hype energy drink okuva mu gwangire Turkey nga kafeini alimu akolebwa mu mwanye za feza wano energy drink eno yeriko mukadde kane gule 10 za Uganda 5 zokka yakirizidwe ekibine ekikebera omutindo ebirunga ebirimu bye ddala ebikuwera ddala amaanyi sukali yoyo omusamu amala atera si energy drink gyogenda okunywa kusigale mu kamwa osobola okuginoonyako namwe abagala okusula mujja kube namba esimu eri noti 775 anamunya 514 noti 775 anamunya 514 ye hypino energy drink fena gye tutanidde mu kadde kano okunywa. Corporate League CBS jeri senkuli ejja kuddamu ku date ya 27 gwa November ku Mobiles Grounds ajukira timu zitandika zituuka sawe moya akawungezi ku sabiri nzingira briefing ate games ezisoka sambiwa saa 3 ezokumacha game ya CBS enesoka kuolwo ejja gisamba ku 3-2 ejja kuba esamana company ya Coca-Cola emale eddemu awo efaafagane ye kufaafagana ekube ejja kubaawo inabo kuba banjikaawo ina yaba umeme atabe ino bakubire ddala nnyo anja kuba nkubulira lwaki ino kubakuba n'ama company amalira nga bwe zeega kuba ne date ya 27 mpira ejo gye giri tuina walona apa battery bituyina okuba nayo gujja kwera kwa saa mukaga ne dakika nga 20 nago tujja guzanya so gye gimu kweje emipiira CBS gyegenda okubeeramu atera neje ebitongole bya Ssaabasajja najo jengedde ebibinja byakwatiddwa mu muzanyo gw'omupiira CBS eri mu kibinja B erimu n'ebitongole nga Lubiri High Mutesa University ne bannafa bannamulondo investment ate bwogenda mu mizannyo omulala ng'ogwa netball era nagwo CBS onono CBS giraba mu netball nenga ate nkimanyi bulungi nti ina timu ya netball n'ebyambalo ebirina n'ebitongole bingi bwogera muzannyo gwa volleyball CBS eri mu kibinja D mwe muli BLB mwe muli Majestic mwe muli Bukadef then ebibinja ebirala waliwo ekibinja B mu volleyball kirimu Lubiri High kirimu Ketu kirimu Nabagereka Foundation ekibinja M mulimu Lubiri Nabagereka mulimu Buganda Tourism mulimu BBS mulimu Nkuruze ebyo no birabanga CBS ebyesobolera emipiira egyo tujja kubulira actually ja weekend era tujja kuba tukubulira embiranga bwine betambudde side yawo. World Cup je tulimu keetalo mukadde kano timu zigina maso nokusamba empira gy'omukwano waliwo ezasambe jonga Saudi Arabia yakubidde gwanga la Croatia goli yabaddemu ku 0 zidatiko daliki yakozeseza abasambi 17 goli yatebeddwa omusambi gwabata Andrei Kramalik akubira mu timu ya TSG mu gwangere Bugirimani jukira bali mu kibinja omuli timu zinga Canada Morocco Belgium bojja ku gwangere Saudi Arabia nabo je bali in fact balina coach bamuyita Harry Renard mumanyi nnyo yawangulira Zambia ekikopo kya Africa ekya 2012 na wangulira Cote d'Ivoire ekikopo kya Africa ekya 2015 bali mu kibinja omuli Argentina gye bajja okusamba nga 22 then basambire Poland ne Mexico Argentina bakubye UAE 5-0 Di Maria ngateba brace Messi yatebye Joaquim Correa yatebye sakone Julian Alvarez wa timu ya Man City naye bakoza nabo basambi 17 mu game eno Messi yazemu buzi in fact mu game eno Argentina betekera kusamba na Saudi Arabia Mexico ne Poland ye group mu bali game yabwe sokeri yonga 22 Poland yakubye chiri goli yatebeddwa omusambi bayita Krzysztof Piatek mu dakika ekinana mu 5 bali ne Mexico gye bajja okusoka kusamba nga 22 bali ne Saudi Arabia era mu ngeri yemu ne gwangeri ya Argentina songa ne Bugirimani bakubye Oman gole mu ku 0 Nicholas yabatebedde nga afuna pass okuva ewa Kai Havertz bali mu kibinja omuli Japan gye bajja okusoka kusamba nayo nga 23
bali ne Spain ne Costa Rica. Then bojja ku mawanga amalala nga Mexico kuba Sweden ne golo 2-1. Sweden je bali mu World Cup. Game yabwe soccer yonga 2-2 bali ne Poland, bali na Argentina ne Saudi Arabia. Lero tugenda kulaba Ghana ne Switzerland bonna je bali mu World Cup bagenda kusambira Abu Dhabi. Jukira Ghana bali mu group omuli Portugal je bajja okukusamba nga 2-4. Then basamene Korea ne Uruguay. Switzerland bali mu group omuli Cameroon je bajja okukusamba nga 2-4. Balina Brazil nga 2-8. Bali sembe eggwanga la Serbia nga 2 December. Japan je bali ne Canada bagenda kwesamba mu kompira gw'omukwano kusa 10 dakiika 4. Bajja kusambira Dubai. Japan bali mu group omuli Germany je bajja okusamba nga 2-3. Balina Costa Rica ne Spain. Canada bajja mu World Cup yabwe esooka mu bbanga lya myaka nga 3 jukira bali basemba kujja mu 86. Tugenda kubana banga basamba ne Belgium nga 2-3. Basamba ne Croatia ne gwangera Morocco. Iraq bali ne Costa ogubagujjeewo bali balina okusamba ne Costa Rica bagujjeewo gwali gwa 11 ne Costa Rica jeri eri mu kibinja omuli Japan, Germany ne Spain. Then Morocco bali ne Georgia bajja gusambira Sharjah gwa sawemo. Morocco bali mu group je nkugambyeko omuli Croatia je bajja okusamba nga 2-3, Belgium ne Canada. Then bojja Spain bali ne Jordan bajja kusamba sawemo mu kibuga kye bayita Amman. Bali ne Costa Rica, Germany ne Japan game yabwe soccer yonga 2-3. Portugal balina okusamba mu kone timu ya Nigeria tabanda bakutuuka kata bajja kusambira Lisbon kusala na mutane Ezekiro. Game yabwe soccer yonga 2-4 ne Ghana basambe ne Uruguay, then basambe ne Gwangeria elia Korea inakusoma mwezi nga 2 December. Bungereza Cairo wo kachikakasidwa tajja kusobola kusamba mpira guna asoka go bajja okugulawo ne Gwangeria Iran. Jukira bali mu group bio muri US and Wales. Uvanyolo mwezi mulamanga mulode yazze mu training lunaku lwajjo. Ne ku timu kwali netajja kusobola kusamba kuba dakika zetezimala nekirala yakaddabuzi. World Cup eno ngaba nakugambyeko yabyewunyonyo. World Cup egeno kusinga okuba expensive. Kata wejitusiriza wano. Okakasanti kati empira jejiri yakasasanya obuwumbi bwa euros 229. Sente zino zikubisa muza Russia yasasanya emirundi 20. Kuba Russia yasasanya obukadde obuwumbi 12 obwensimbi za euros mu 2018. World Cup ebadde kyasinze bay ebadde ya Brazil ya 2014 basasanya obuwumbi 15 mu obukadde 6. Na yene ya Russia ya Qatar ye yisewo nnyo. Era yanjawulo tujja mu World Cup eno nga wayise emyaka 6 nga tetulaba defending champion badamu ku defending kikopo kyansi yonna. Jukira kibadde okemirundi 2 mu byafaayo mu 34 ne mu 38 Italy yakikola. 34 bakube gwanga lya Czechoslovakia nga bategese ne 38 bakube gwanga lya Hungary nga bateginga empaka ziri Bufaransa. Ne mugwata no mu 8 Brazil bwe yatwala Sweden ate mu gwenkaga mu 2 ekire yasanga Czechoslovakia naye mukuba so ne banga yakidefendinga kati kituta emyaka 6 Bufaransa kye kintu kyenoonya okulaba ng'ekola era tukirindiridde World Cup ya ku Sunday wano ku Cbs nga bulijjo ojja kubofuna emipira gyonna. Kale ampulirize mbera bwetu bwe kyali ku Cbs FM radio. Liga ya Uganda no yasambidwa J Express yakubye busoge gole mu ku 0 Kaywe yatebye ne mpira gwaddemu ebitawooma atiya gas yabaddewo nga kyavudde ku fujjo katoloze ndi feina kyekola ebintu bino ebimalirewo ddala. Liga eddamu nakulwancha okusoja nsinge kyaza Gaddafi ne Vipers bakyaza timu ya UPDF okugwancha St. Kitende bangambe gwa mutwalo n'emitwalo 2 olwotulabe Saturday KCC ne URA na Luahiru nga basamba ne timu ya Sports Club Villa. Studios negatidwa kabas wa Rotary na yayi n'ensonga ze za mupira zazzo okwogerako mu budde buno obutono butusigazza bwana Abbas na Musa ku bantu katono nnyo atotubulire kiche muyina ku Saturday. Abawuliza ba CBS mba ramusizza gye muli bali kubako ne gye mukakalabya amanya Abbas bwana Herring asinzidde mu Rotaract oba Rotary nga 19 tugenda kubeerawo n'omupiira gw'omukwano wakati w'abawagizi ba Manchester United ne Arsenal ng'omupiira guno guluubirirwa ku sonda ssente nga luteeka mu Rotary Foundation gambe nti ensawo ya Rotary ekola projects ezisinga mu ggwanga. Kati kugenda kubeerawo kunga 19 ku City High School e Kololo. Njagala kuyita abantu bonna abawuliza ba CBS omupiira gugenda activities zigenda kutandika ku ssaawa nga 4 ku makya tumalewo olunaku lwonna nga tujja kubeera n'emipiira 2 wakati w'abawagizi ba Arsenal ne Man U. Esebo so mwinawo emipiira 2 tulina emipiira giri 2 egy'abavubuka giri 2 then tujja kubaawo n'omulala ogw'aba Rotarians climax ugenda kubeera gw'abawagizi naye nga ba Rotaract waliyo ogwa Twitter abawagizi baaseo ne Man U nga bali ku Twitter gwe gusookawo then tubeerewo n'ogwo ogw'aba Rotarians then tubeerewo n'omulala ogw'abawagizi baaseo ne Man U naye nga boba mu Rotary. Okay. So mu bufunze Saturday muyina emipiira 3.
Mutandika sameka tugenda tandika saa by saa tugenda bera okuba tugenda bera ne blood donation tuberewo ne mizanyo board games aerobics ne fitness sessions. Okay. By saa tugambe mujja kwa we muli by saa tujja kuba tuli ku City High School ekitegeeza okwata obudde obulungi saa 2 kusangewo saa 2 zijja kusanga abategesi bajja kuba already webali bwoba okutta obudde tobaako nakyo tya tujja kuba wetulinga tubalinze. Mutezereze kufundikira sameka tuteeseteese kufundikira saawa 11 tulina okuba nga tumaliriza ebintu byaffe tuveewo buli omu agenda ejjadda. Ekyemisana kiri awo buli kimu weekiri abaagala okujja okuwolesa space zikyaliwo basobola okujja ne boolesa. Waliyo n'okwolesa wali abantu abalina business nga baagala abantu bajje bazirabeko. Engeri gye tugenda okubeera n'abantu nga bangi abajja sobola okukozesa omukisa ogwo okuba nga otutuukirira. Kyabwereere kujja buzi oba wali okusasula ku ssente? Engeri gye tuli ntukola fundraising tuli mu kusonda ssente. Omupiira ogwo tugenda kuba tuyingira nusu mutwalo gwokka okuba nga oyingira n'olaba omupiira. Osasula mutwalo n'olaba emipiira gyonna n'emmere ne bakuwa? Emmere ogula tujja kubeerawo n'emmere wajja kuba emmere nga yakugula akabeeyi kasaamusaamu awo. Bwezija n'ekyokulya kyangu ba n'ekyokunywa terya kugaana. Ekyo tetukigaana. Ogambye saawa 3 venue City High School Kololo. City High School. Omulamwa kunoonya ssente zaki? Kunoonya ssente za kola projects za Rotary mu byalo. Simanyi oba olina akasembayo kwanjala kusibula obudde butukuta omukyalo ono etiti yaddako essaawa zino. Akasembayo kuba era kubakubiriza kujja mubeere mujje mu mijoozi gyammwe gyate muze muwagira mujje tuwagire mujje tusanyukire wamu nga bwe tusobola ssente tusobole okuyamba abatasobola kweyamba. Twenza tuyanzike bwana Abbas. Kakasanga eddoboozi lyo lituuse era tukkiriza nti abantu bajja kujja ku Saturday ate badduukirira omulango ogwo. CBS eguddewo ofiisi ya Musaza Lesinge wali Emityana ku kizimbe ky'obulabirizi ekya Pennsylvania House ekisenge namba 028 okuliraana stage y'ebbanda. N'olwekyo mwe bannasingo bannabusujju bannabwekula bannagomba temutindiga ngendo z'ekyaddondo okuleeta birango. Ebirango ng'ebyokulanga bizinensi enkiiko ebibuze ennyimbe okwebaza n'okubika mugenda ku ofiisi ya CBS Emityana. Muteekewo ebirango byammwe wano bijja kutuuka tubisome. Essimu ojjoyinza okukubako okwebuuza eri noti 6 88 27 88. Ofiisi eri ku Banda stage awo. Shiba ayongedde okubayita date ya 10 December Serena Hotel kuyingira mitwalo 15 sitakono bukadde busatu emmeeza. Concert yajja kuba wina ku 10 anafika 9 dayonga 10 songa ate ku Freedom Star yo kusande nga 11 family day out mutwalo n'emitwalo 3 olwabe ekyotera abasabula omuziki nga 16 mutwalo n'emitwalo 3 mubeereyo bangi. Katukome wano titi wona atuse paka saa 7 ez'omutuntu byesikoze biri munda jana byo Ssaabasajja Kabaka awangaale.